So kansabe police batugambye babeera abaana 25 kovisi yange bajja 35 naye 10 ndowooza baaweta bo balaba nga tebijja kusoboka ne bakola ki so abo bajjako omusayi bali 25 kansabe police etubulire ku 25 baani abayiseemu badde wano nana lutukola ballot naye tusomera abaayo badde wano. Sebo ne banyabo ngenda kusooka nsome list ya police no government and about naye asome list ye nga njagisoma mu lufuutifuuti abanayagala report mujjukire minisanga be bagambe Samwinda kooti egenda kubanga eyanjula report abanayagala copies banazifunire. There is strong genetic evidence for the proposition that Paul John Kafero is the biological father of the following persons. 1. Kafero Benedicto. Gwe bayita Kafero Benedicto ajje wano. Number 2 on our list is Kafero Simon Peter. Kafero Simon Peter jangu. Number 3 on our list is Kafero Thomas. The next on our list is Nagawa Elizabeth. The government analytical laboratory will read what is on their list. From the government analytical laboratory. Omwala gwe bayita Nagawa Elizabeth aliwa naye ajje. The results from the analysis that we did at the government analytical laboratory. Muwulirize bulungi okuva mu laboratory ya gavumenti ey'Ewandegea gye muyita ey'Ewandegea. We strongly support the proposition that the late Paul Job Kafelo is the biological father of Nagawa Elizabeth. Kafelo Ben. Nagawa Elizabeth Ewandegea bagambye mwana wa Kafero. Kafero Ben bagambye mwana wa Kafero. Kafelo Simon Peter. Kafero Simon Peter. And Kafelo Thomas. And Kafero Thomas. Be baana bana. So out of 25, tujemu bana. Kale banange mbadde nsaba muteekane. Nsaba muteekane. Omukyala alina kyagamba muleete wano ayogere. Waba alina kyagamba muleete. Mwakazindala ayogere, mwakazindala abuze ku bantu. Honorable, I really didn't have much to say. I was only grateful. Banange muwulirize omukyala alina kyayogera. Mbadde just musanyufu. Kubanga ebigambo bibadde bingi Honorable. Ono Swazinika kibadde tekisuubirwa nti mwana wa Kafero kyewuunyisizza bantu olaba ono ye maama w'omuto ali wano ali mu kwogera essaawa eno. Maama gwani amanyi? Yenze Mumbejja Nakimbugwe. Mumbejja. Genda wali maama wali maama. Bakuyise wali. Bana.
essanyu liri wano kiba kitegeeza nti Kafeero alina abaana batono nnyo era bano abaana bano abasomeddwa be bali bennyini abaasooka okubeera mu DNA eyasooka. Ekiri wano kyekyo nga bw'okiraba, okuyozaayoza amaziga gali wano bintu bizibu nnyo okukkiriza ekiri wano. Sembereyo awo kyekino abaana babakumaako baba okay. Mategeeza nti abaana bali bana bokka. Abalala babagambye dda nti babasaba bagume kubanga bakafeero mu mutima. Guruneti naye agamba mwana wa Kafeero. Kati ne Guruneti naye akole ki? Wademba okujja. So njagala kubayozaayoza mmwe naye temuboola abaana mmwe, musigale nga mubasapootinga gye bali, mukolere wamu naye nga mu abaana b'omugenzi. Emmali y'omugenzi nga we muli abaana mwekolemu omulimo, mulabe ng'egye mugenda okuddukanyamu estate ya data wammwe, musiki, waba ayina ebibanja by'ayina byonna mubiddukanye mu mazima. Nga we muli abaana mwerondemu omukulembeze atya, oba mwena mubeere basigintole mu kampani y'omugenzi Kafeero. Mbakubiriza temutunda amaali y'omugenzi kubanga ye teyagitunda. Mukolere wamu ate muwe bakojja mmwe ne anko bammwe ne basenga bammwe mubawe ekitiibwa. Bwe mbanga mwabasobyako nga mwabavuma, ekyansi yene y'okufukamira omugambe nti taata nsaba onsonyiwe. Owulidde? So ne basenga bammwe oba olina gwe wasobya mpaka zindala kalala. I need the other microphone. So njagala abaana basooke boogere. Buli mwana muwe omukisa ayogere. Minisita neeyanziza nnyo kubanga tutuuse ku kinyusi mpaka ku lunaku olwaleero. Bingi nnyo naye era mubadde musinga mutulaba tetwogera nnyo, ebigambo biba bitono. Ebibaddewo mu famire byo bibaddewo. Essaawa eno tugenda bikuba emabega, bingi nnyo bye tukyatwala mu maaso okubanga ddala tugonjoola ensonga zino. Kye mbadde njagala okusaba Mwami Minisita nti nga bwonkebedde wano owatali maama, in fact bamaama banjawulo, nze ne muganda wange ne bano, naffe mu bataata okuba nti ba Luganda, mbadde nsaba kitaffe Nnende akeberwe ne profile emakinge ne muganda we, awo naffe tukole ki? Akati mwana gwenjala kuwabula Nnende tata wabwe nga tanafa omugenzi, tata wamwe Naganga jjajja wamwe buli mwana we yamugabira emaali ye tebali mwana abanja ndooza buli omu alina ebyesi kyekyo basenga buli omu kumu yafuna ye bwewakazindalo boogere. Senga buli muntu yafuna ebibye anje ulira sibonna lwaki abala tebafuna. Kati namwe mulina lwaite okugenda n'okusaba DNA nga famire ya Naganga. Naye si kye ekituleese wano. Ekituleese wano tuze ku famire yani? Kati gwe muzzukulu tosobola kulagira bataata bo ate babakebere. Ekikyamu. W'omulala Kazindaala ayogere. Netweyanza nnyo kyotutuusizaako. Kale yadde tetwasanyuka ng'oggyeyo muzeeyi, nze nga nze tekyansanyusa, naye nze kiteeka kirina ekitutuusiza era kituwonyeza bingi. Ebigambo byogeddwa bingi, tuvumiddwa. Nze ne mmange yakubibwa abadde mu kitanda, oli abantu baamulangirawo mulidde emmali ya Kafeero nnyingi, naye nze mmange talyanko kyewaffe. Mwami Minisita bakulimba
tetutundangako yadde ekintu n'ekyo byonna weebiri ne muzeeyi we yeebase weewali tewali kyali kitundiddwa era temutundanga mukole kampani tewali kyali kitundiddwa kale wa muganda wo naye kyensaba nga nva ku mpewo nsaba twali olumbe lw'omugenzi kuba terwabizibwanga omusika gwe baatuteerako yali wa kicupuli ono Simon Peter alina okuba omusika omutuufu kale omugenzi anti kati saawa eno tugenda kubimaliriza byonna olw'ensonga tubadde tunoonya abaana b'omugenzi tosobola gamba oli musika ng'ate si mwana wani so abanga musika abadde si mwana wa Kafeero ebyobusika bye bisigaddeyo abaabimuwa kati abakafeero bajja kutula oluganda mujja kutulaba oluganda mukole ekijjulo musalewo nga famire tujja kubawagira nze nja kubawaayo ente nja kubawa ente y'okusala ku lumbe. Honorable Minister, personally nja kwebaza kuba ndowooza mu bannange nze mbadde njogera naawe personally. Mu kusooka byali bizitowa naye nsuubira baganda bange ebisinga babyogedde. Twebaza abantu abazze wano mwenna okutindiga eŋŋendo Mukama abasaasire muddeyo bulungi bannamawulire mwebale nnyo tubeererawo okulaba nti process eno mugitambuliza mu bantu mu lwatu era honorable nze yawo thank you more and more ebisigadde Mukama atukwatireko yonna gye tulaga jangu naawe obuze ku bantu tweyanza nnyo Honorable Minister byonna byetutuusizaako wano sirina bingi byakwogera naye tweyanza nnyo gwe wafaanana Kafeero kale kati ngenda kusaba ba anko buli omu ayogere then ne ba anti buli omu ayogere kakati kiriwo abaana kikakasiddwa nti bali baana bokka era abaana abo be babadde bagamba nti ba Kafeero kuliko Benedict Dube kuliko Elizabeth Nagawa kuliko Swaziniga Matthias Kafeero kuliko Elizabeth abalala bonna basigadde abasoma mu abiri omanyi bakebera 25 laboratory endala yakebera 24 so 19 ku abiri oba 21 kuba zabadde 2 emu yakebera 25 kati 21 ku abiri kati bulungi laboratory emu yakebera 2 ekitegeeza laboratory endala nekebera 24 ekitegeeza nti abaana abiri si ba Kafeero mu bufunze abaana abafuusa aba Kafeero abafunye results nga ba Kafeero kituufu kiri nti era be babadde aba Kafeero bwe bagenda okukeberebwa abantu basanyuse nnyo nti Swaziniga abadde mwana wa Kafeero okusinza ku results kubanga babadde wano abasinga obungi babadde bazadde ng'ate Swaziniga yalese abazadde abangi kuba Swaziniga yabaddeko enkaayana ennyingi enkalu surprise waliwo abamu abayombye lwaki Swaziniga wa Kafeero Swaziniga ayisizza maziga wano akulukuse essanyu ne maama we omumbejja akulukuse essanyu ne Nasuuna tazze maama we Nasuuna tazze asigaddeyo eyo jjukira Nasuuna yazaala Kafeero gwe yayimbako Bladina nga kakasizza nti si mwana we ne Bladina gyali naye byetyo bwe bizze waliwo wano omwana mubadde mumulaba afaanana ennyo Kafeero abadde ayambala enkofiira results ziraze nsuwa Kafeero ate abadde alumba wano ng'ayagala kukola akavuyo naye ne bamukwata poliisi n'emugjawo abaana abalala batudde wano basiriise mu bukkakkamu obungi mu nnaku ennyingi abamu beebulunguludde ne bavaawo nga bwe beebulungulula kubanga abaana bajja okubakebera baali 40 gye byakkira abamu tebaggusa byakubakebera beemulula ne bavaawo kati ate bazze weewuunye kuba waliwo nazze ate nga tebamukebera ebintu bya Kafeero tebiggwa malojja ekirungi babagambye okusinzira ku Mr. Balamu n'okusinziira ku bataata baabwe nti n'abatali baana era ba Kafeero naye
tebajja kuba mu kika naye bajja kweyitanga baana ba Kafeero kuba baludde nga bwe batyo bwe beeyita. Obuzibu obubadde wano, omwana agenze n'ajja omu nga ye mukiibi nga walugave ate agamba baamukeberera mu Bankima, omulala azze ng'ate naye alina linnya lya Kkobe naye n'agamba nti baamukebera. Kati ekyo kikakasa nti abaana bangi baagamba nti ba Kafeero nga oba oli awo ne bamaama bwe bakakasa nti bano abaana si ba Kafeero. Nkuddiramu atannakitegeera azireeti okubeera ku TV, Elizabeth Nagawa mwana wa Kafeero, Simon Peter Kafeero mwana wa Kafeero, Matthias Kafeero Swaziniga mwana wa Kafeero ne Benedict Kafeero gwe bakazaako erya Ddube mwana wa Kafeero. Be bana bokka gwayo akajja ku Bugedde gy'olaba nga tuli wano e Naggulu Government Analytical Laboratory bwe babakeberera. Kakati ekigenda okuddako bagenda kugenda e Mengo ku kooti okulaba ate kooti bo kyezaako, kuba prosesi ya kooti okusinziira ku kiwandiiko kya kooti ekyafulumye eraga nti ku ssaawa 9 bwe batuuka ku kooti bagenda bayitiramu bwe bagenda okumanaginga estate ya Kafeero. Kati ono ayogera nga yeebaza nga afukamidde, katumubawe ye Saala Nantongo yeebaza Balamu olw'emirimu gy'akoze gyonna.